Alright, tukwaniriza ku PBS TV Brand Broadcasting Service eranga mkadde kano njagala kutegeeza nti nno tukwaniriza ku program yaffe ennungi eya Super Sports. Nze Kiwanuka Juma aka Mako Alpha Lapolas and Always Genius njagala kutegeeza nti nno kekadde akatuufu kutegeeza nti tuli mu festive season eranga ebintu of course tugeza ku bintu bikwasaganya mpola mpola madadi sana. Naye ate njagala kutegeeza unaku olwaliro sikozeze kandi ne muganda wange eranga njamusaba kuba abuzeeko then tuyongerayo tujje teme emboozi of course ekwatagana mu byemizannyo wano ne wali. Yes. Abalabi ba PBS Media kansubire nti muli bulungi. So tubaniza mweno program eya Chiwa Sports. Amanya ne dobozi nze Maifa Sports. Okay. Obulamu bulutambula butya? Obulamu tebadde bubi. Bweyagala. Bulaba bweyagala mutuufu. Of course. Muganda agamba gwagugwa. Kale naye ngate njagala kutegeeza kino. Lero mukutambula of course Manchester midweek twamulabyeko nga solo kuba nti nakola amaliri. Actually yawangula omupiira goza wadde 5-0 nga kwa timu ya Fulham. Mutwalabye musambi go bayita Foden nga ateba goals 2, that's of course a brace. Atera no musambi Erling Haaland nga weza goal actually 111 goals from 100 games. So njagala kutegeeza mukadde kano omulenzi nga setting a record club yana for Manchester era no of course ne mubyafaayo byakapiira as football. Njagala kutegeeza nti no mukadde kano Manchester atwajirabye kontino mupiira guno solo gulidinga goals abali 3-1 najive mabega ate ebintu ne bigenda okubeera nti baleta aim omupiira gwawedde nga guli mu goals 5-4 ne kitegeeza nti no Manchester yakonsinize goals abadde nyingi nnyo. Ekibuzo ekyebuzibwa muganda wange Mafia like olowooza kulwaki Manchester ne considinga ate olowooza mu considinga kuno tekigenda kya kubeera ntino kijikosa nnyo naddala mu kuvuganya ku kikopo wakati otunulira timu zeri mu kuvuganya nazo timu nga Arsenal timu nga Chelsea bagezaako kubeera ntino bali mitinga ku nsonga y'okwenta considinga goals empitirivu. Ekibuzo ky'obuuza kirungi nnyo. So nti Manchester no okuddayo ku mpira gwe yasamba ku weekend yakyaza Leeds. Naye twalaba nti Manchester mu half time mpira ali kulembedo goal zali 2. Twagenda okudda mu second half Manchester ne bagikolayizinga ne guberako 2-2 ne kireetera Foden okuba leti goal eyo eya West Manchester obuwanguzi bwa goal 3-2. So Manchester mu banga lya nnaku zibadde nnya econsidinze goal zibadde goal 7. Eza zinenye eza Fulham ziyagikubye neza Leeds. Kino kirekawo nti Pep Guardiola nti timu yonna enawangula ekikopo eba talina concedinga nnyo nti Pep Guardiola mu defense ye eno tulaba nga akola changes buli game in game out. Tanabafuna solid defense and combination partnership ja compatteringa ne no musambi ono Ruben Diaz. Kulaka tutunulira defense ya basawa zino musambi ine experience mu defense ya musambi Ruben Diaz. Ono omusambi Josko Kulavo bali lakamufuna. Ono really of course musayi muto yakava academy ate otunulira ono kubagula kuva mu club na Wolves Nunez. Yes. Bonna ugenda kwetegereza nti no tabine experience yao mu defense ya banafa Manchester but mukusoka twali tulowooza nti no Manchester maybe obuziwizo okwanga buva mu midfield oluvannyuma okubeera nti omusambi omuspano oyo Rodrigo Cascanto okubeera nti tali mu midfield yawe it maybe creating a gap ndene ino okubeera nti wa support nokuwa that advantage eri ba opponents okubeera nti bayisayo emipira okutuuka ku ba defender kyovola ba Manchester nti ne considinga mukadde kano era ekyo nakyo kizibu kiri part of the problem nti saawa zino olaba amakati ga Manchester Nico Gonzalez yaga patterninga ne olusi Tijan Linders yaga kuba olusi nasambisa Oshaki. So ekirese obuzibu nti Pep Guardiola season yagenda gisanga mu obuzibu bungi. Wakati ate kati kyoyogedde ekyo nakyo kiba kindetera okuba nti no like otunulira nga oyogedde Ruganda kino omusambi Shaki ate ne Bernardo Silva otunulira nti midfield yawo Bernardo Silva yeka yali wa experience. So bya bana famani star mu midfield. Ate of course midfield yonna ebeera yankize nnyo ku timu. Gwe mutima akwangamente timu yonna etambulira ku midfield. Ekolanga pivot nti guidinga nnyo eno defense obutatuukirwako mulabe naye saawa zino midfield ya Manchester omusambi ali mungali nako experience nga ogambye that's Bernardo Silva yalinamu nengo omusajja akoze eki akadiye mu myaka ate kati ono Gonzalez league yakajijja mu league tanaba jimastaringa bulungi ne Shaki mwenyini so ne Tijan Linders mwenyini mupya mu league so vula abasanga obuzibu bw'oku backinga defense obutatuukirwako bafudde ne Donnarumma goalkeeper nti ompira
gwa Fulham gwe yakonsidinze goal nya work rate yabadde badge rating yabadde 4 out of 9 ku 10. Kyogamba kyotegeeza nti teri goalkeeper mulungi ku defense embi. So ekyo kyengeza okutegeeza nti Donnarumma we yali eri mu France nga olaba Donnarumma it's a first goalkeeper atef ali proven nti Donnarumma mukwasi wa goal mulungi au Premier League awo kwanza kwa tawali goalkeeper akola kyamuunyamu naye saawa zino goal ezimutebe ezimuyitako defense emufudo kuba mu kitegeeza nti no defense yonna esobola okufula goalkeeper okubeera omubi. Yeah. Tugambe nti no Andre Onana ku Manchester United era defense yaliko obuzibu. Andre Onana ye yalina mistakes zingo omusambi kuba twalabyeko ne ku Cameroon tebamuyise ku squad. Andre Onana n'omusambi Vincent Abubakar tebabayise ku Cameroon ku timu egenda okubeera nti nevuganya mu mpaka eza African Cup of Nations of course mu ggwanga erya Morocco. Ekyo Onana nga yonna nti ye alina mistakes zenga yo omuntu zakola atera naagira na abera reckless nti lolo zateekeddwa okukola ate n'akola mu bintu birala nga yandona nakivola abantu yasuuliddwa n'okusuulwa amaataala nnyo mu ggoolo bamukuba sile goals nga tezirina kukola kunywa ekyo nkirabamu naye ono Donnarumma first ali world class player. Actually ku nsonga ya Andre Onana tebanaba kuvaayo kubeera nti no batuwa ensonga ku lwaki tebamuyise ku squad eni y'abasambi 23 bagenda okubeera nti no bayamba eggwanga erya Cameroon okuvuganya mu mpaka eza AFCON. Akubajjukira AFCON atandika ennaku z'omwezi nga 21 paka ennaku z'omwezi nga 21 December paka ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa Jan. That is of course 2026. Like wotunulira kilabu ene ya Man City kanzia ku Man City Pep Guardiola yavaye n'atutegeezaako n'agamba nti no wotunulira Arsenal bamubuza ekibuuzo nti no Arsenal eno munasobola okubeera nti no muvugana naye ku kikopo okubeera nti mugikuba ku kikopo. Pep Guardiola yavaye n'ategeeza n'agamba nti no Ned mu kulaba okwange in case nga batandika okonsidinga goals kyakitegeeza tusobola okubagoba ku kikopo naye obanga twali mu considering goals kwajjukira mukadde Arsenal ate considering goals ngegenze emipiira eziwera nga tetebebwamu yali munana. Yes, so nabagamba nti no singa batebebwamu goals singa baconsidering tuba tusobola okukola ki okubasanga oba okubagoba ku kikopo. Now if Man City right now ekulaga nti ne considering goals omupiira ogwadde goals 3 kwemu ne gugwasa 4 ku 5 kiba kitegeeza nti no your defense teri mukola mulimu gw'amaanyi nnyo. Ate twalya kontino Man City Pep Guardiola si asamba omupiira oguli oguli defensive game asamba omupiira oguli more of attacking than defending. But twamulabako nga asamba Arsenal yali more of defending than attacking. Nekitegeeza ki nti sawa zino omupiira ogutuuse kati gukyuka akadde konna. Ne Pep Guardiola si yali awo mumativu ntino timu gyalina esobola omukolera ekintu kyeyakolanga emabega wali nti eiza no wabanga kuchalidde no wango zekwete hadinti nagenda kukuba mulamba nga tutebyemu. So kat right now tetuganya ina goalkeeper mulungi naye alaba timu ye still solo considering goals. Tugambe nti no kubunafu obwaina mukadeka na solo kukubira nti na compete ku kikopate. Pep Guardiola nga Pep Guardiola mu defense nti olaba defense waliwo we ya kubisa Ruben Dias nga partnership inze ne John Stones obuzibu waina nti afuna nnyo injury tagwa mu sick bay ya Man City bisawa abeera afuna injury nagezaako n'okupatanishinga Ake na yaje mu defense naye Ake ono mwana akuba 3 Nicole Nicola ki akuba 3 ya amaanyi kuba yamujjayo mu ekyo nangana yagira n'alwalamu yatuse nti Nicole ne ku Bungereza bakoze eki bamuyise ne basuula Luis Kelly ono wase. Yes. So kati alwana kufuna ani kati ensonga y'okusula Luis Kelly omutendesi Thomas Tuchel agamba nti no Luis Kelly alina okubeera nti nafuna playing time club nafa Arsenal Gunners in the case kuba ulaba ennaku zino ava katebe meaning wali bamuyita yali afuna playing time emala but right now playing time teriiwo kuba kati Arsenal ina abasambi abaso competitive Arsenal ina abasambi with quality gobajjayo gobaleta ku kisaawo with quality kugamba toyina gosobola kunyooma kati ekyo tukizaayo wali nti bano ba defender abamu abasangibwa ku Man City nga
ake yali akubamu enamba nti ake yataganyibwa nnyo injuries kati abaana ne bajja ne batekinga over kati ne Kalafiori wali ku Arsenal mwennyini nga yakajja mu season ye yasooka yafuna nnyo injury Luis Kelly nafuna eyo chance najja mu first team na developing era nga alaba confidence nga bweri nabeera neyo mulala ate mu confidence ye obuzibu bwalina akoleramu ki errors ezimuvaako ku discipline nga bamuwazi yellow card tumulane guno omupiira ogusembyewo nga basamba Chelsea yali yakajja ku kisawe nafunawo yellow card so nti ofuna chance gikozese in case ng'omutendesa akuwaddemu gikozese bulungi vulaba Nico Ole yawamba kasatu ako aka Man City yasamba ne bana partnership ya Ruben Diaz Pep Guardiola mulemi okufuna omuntu omutuufu gwagenda okupatana kinge gwagenda samba na yao okay kale go na ta previous TV kiliza tumulemo katunwe katina inga of course kutegereza nti bana first enterprise abibateka mwaka sini okuya tutusa ko program eno no mukuru Brian Pascal Sichito abira okamira okuya ntina kutusaka kafana nya kalungi na inga ate mukadde kano kiliza tumulemo tukomawo. Alright, Ochai Nature Kajuma aka Mako Alpha La Porason Originius wano kuchiwa sports of course previous TV. Njagala kutegeeza mukadde kano tukomyewo twaja kutunulira ensonga ya Arsenal abasambi abasinga bonna abadde n'obuvune bakomyewo mukadde kano. Utunulira ku basambi nga William Saliba, omusambi Martin Odegaard, omusambi Victor Gyökeres, omusambi Havertz, Jesus bonna bakomyewo. Kino kiba kitegeeza nti Arsenal kati abasambi abadde ntino babaka tugambe ntino kati Arsenal efunye a variety of players and with quality. Now, omutendesi kati yalina okubeera tina asalawo atandisani anigwa ya katebe. In terms of making subs like okola sub anigwa gendo kuyingizaamu anigwa gendo kuleka mu kisaawe. Of course okuleka omusambu kisaawe kiba kisinzira olina game reading enungi omukozeko what we call a case study no gamba ntino okusinziza ku ngeri mu kutambula mu kisaawe asobola kunfunira go mu masawo obujja in case ngompira gwago ganye maybe okubanga guterede ntino ina goals katugezesa tukubiri oba katugezesa tuwerere oyizo gamba neda kamujeyo ntekeyo ono oshegera so olowooza kino kitigenda kubeera kino kya affecting Arsenal kubeera ntino in terms of eriyo mutendesi okola team selection wakati sawa zino Odegaard akomyeyo ye captain tosobola muleka katebe so okuva danti club Arsenal yafunanga nnyo ebizibu mu Black November ogwo mwezi gwali mubi eri club Arsenal naye mu Black November ono mwabaddemu n'abalwadde abasinga abasambi Arsenal nga balwadde bali kiruddu so nti ekomeza okubasambi ne mu Black November ne survivinga nti ekozeemu amaliga mirundi ebiri yakola ne Sunderland ne Chelsea 2-2 ne wano wekoze ne Chelsea 1-1 so nsuubira nti ngevudde mu Black November ate ekomeza abasambi nti saawa zino Mikel Arteta timu eri mikono jo era aludde n'abasambi bano era abamu yabagula mwennyini nga abategeera kikyayinza okukola ku kisaawe so okomawo kwa Martin Odegaard nti boost ya emanyi nnyo mu nkambi ya Arsenal nti aplayinga role za mirundi nga 5 esooka nti ye captain ate bamuuliramu dressing room actually Martin Odegaard bulwabera ku kisaawe ayamba omusambi bukabisoko okulabika obulungi wakuba ndi natera bukabisaka sometimes wasting chances naye si musambi mubi nti ola Martin Odegaard mu maaso abo ba forward bonna aba making okubeera obulungi nti olaba Martin Odegaard omupiira gwe yasembayo ngali ku kisaawe ngasamba bali basamba Olympiacos mu Champions League if I'm not mistaken nti ngolaba Victor Gyökeres atanze ofuna emipiira supply weri nti n'omutebi mwennyini aba afuna neno omupiira goba kubye timu action goba kuzamaliri emwemo ogwa Chelsea build up ya Martin Odegaard exactly yes na Bukayo Saka nalete omupiira cross eyo Merino gyataddeko Eda so kino tukizeeye nti ombuziza nti club Arsenal Mikel Arteta agenda managing atya bana abasambi Mikel Arteta emabega wavuddeyo yavayo n'agamba nti abasambi ye abalancing nti making sure nti creatingawo time ya buli musambi abenga akola ki asamba actually mu Champions League akola rotation nti Kalafiori atandike no Premier League eri mu Champions League olaba Luis Kelly ane defense yennyini akyusiza muko eiza Saliba okupataninga ne inkapi oba muskwera yes actually ku nsonga yayongera kunategeeza nti no atandisa omusambi okusinza ku open gwagenda okufesinga noba ngali mukola saba okusinzira ku timu team open gwali mu kusamba ate
batuusewa in terms like amukulembedde oba yeya like Arsenal agukulembedde oba muli mu goal. So ogenda okwetegereza nti no ayina character zatambulirako okukola team selection n'okola sub. Yeah, so nti tasanze buzibu mu dressing room eri bumu nti weba nga dressing room eri under Mikel Arteta agimanaginga bulungi nkankuzeyo ku mpira gwa Slavia Praha olaba nti yagenda n'atandisa amakati ga Nwaneri n'atwanisa ne Nogadi nga bali ne Declan Rice. Ekyo kyalaga nti buli musambi agenda mu creating obudde buli musambi alina omupiira gw'ajja okukola okusamba ekyo nkizaayo eri ku opponent gw'ogambye tikisinzira opponent gw'asamba. So saawa zino nze nsuubira nti Odegaard nga wakomyewo oye oba olina omutandisa ku kisaawe newankubadde Eze ali ku form asobola omusindika mu 11 kuba Eze ali versatile nti Eze asobola okuba wali Trossard waatali oba Trossard waali n'aba nga naye aveeyo naye nga waaniga ki munda bakuba exchanging. Okay. Newankubadde Eze operatingira nnyo mu 10 emirimu egisinga wagikolera. Kale andowooza tesobola kusuka kaawo gwe wenna ali mu tulaba ku PBS TV mukadde kado ndikkiriza ebinyuma of course bigo bikola ki byokya naye nga ateekiriza tujja kungerako olunaku olulala in case ng'omutonzi aba ayagadde tetugenda kusiibula olwakadde katukwerekereze mukadde kano.